kati kangende wa Museveni kangende wa President Museveni nze ai Gideon Tugume omuwejere muzukuru wandere yagacyara emijera nayingide kya Museveni nakiyingide wabaddeyo ewana banja nabaddeyo mwateseza kuki twateseza nti tukanyiza ebibiina 9 tugenda kuwagira President Museveni mukalulu kano era tugenda ogenga byogamba nti byayogedde simanyo yabyogedde oba mwogezi we yeteddemu ebintu naye twabadde ffenna nsobola n'omukubira essimu mukamukubira essimu kamukubira essimu yiyo gambe nti bantadde wano just category deployment kwanga nze neyambudde assignment yawedde bakwasainizedda but deployment bampe n'akantu tugume tukutumye wano akantu kakano ndyoke mbayite koro olunaku temugenda kusula waka bamwe namugenda kusula essanyu nga liba mboganye nze tugume oba omuntu Uganda is more safer with President Museveni nze kubuulira I'm telling you the truth nze ni musajja mukristaayo Prime Museveni tamanyi tanampadde n'ekikumi tewali yampadde yadde ekikumi wabeewa vayaga nti yampadde yadde ekikumi nenze kubuulira amazima bwebanga twagala emirembe mu Uganda President Museveni Uganda is more safer with President Museveni kutuuka bwene tunaga tugenze mu twagenze ga National Consultative Forum abeere mwerufu twagenze ng'ebibiina political parties okiraba political parties ezisazeewo okuwagira President Museveni mu kulonda kuno era ebibiina byateeka n'omukono ku memorandum ne tugamba ebibiina 9 byateekako omukono yes ne tukanya nti ffe tugenda kuwagira President Museveni era naye kenyini yasayiningako Shadraka owa need kakati bwebanga bali n'ebizibu byabwe babeere nabyo naye ffe twasazeewo kuwagira President Museveni bw'abanga takwata tugenda kunoonya akalulu ka President Museveni ate ku luno nga agenda kuwangula n'ebitundu kumpi 87 ku buli 100 ng'omuwadde kinene 87 ku bantu bobo wali byamutukoze naye kakati kibalama namazedde omutegeeza n'abalala tugenda ku kaddaala ka Museveni kibalama atakyasobola bulungi nakwogera anti kati abeereko ne simba ne tunambula bayeyo anti nkugambye bonna mbatwara agwo mpita akusaaganze bonna mbatwara nammwe mbatwara sibaleka nze kastompa anti gye tazirina atazirina kakati omanyi nti negundi yagenze pacho anti kyekyo kati ye mwogezi wa ofisi ya Kigo ndeke nyingire kakati kanina kadara ka Museveni nyeto so akalinya atanze kankubulire ogenda kuulya nga bakaaba kati tuguma oyo twamutegeera tuguma oyo twakola biki mwantegeera bagasiya mwanda baddi nga nze mbakoledde buli kimu andi gwe sibadde naye mutwamubira oyo muzeeyi byo kyayagala buuza kale onawo osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye oti afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Gideon Tugume president w'abawejjere munamawulire munamateeka munabyabufuzi ova Kakuru Mijera village Kakuru town council Ruhama county Ntungamo district abantu bananga batulaba barungi mwenda njaga akora musako musibye mutya mwasuze mutya mbadde ndudde okulabikako obadde oludde n'Otugume mbadde ndudde okulabikako nenge kyamazima MS njagala nnyo ate naawe okimanyi nkwagala nnyo muganda wange naye oluusi mbeera eyo engeri gye seesimbyewo mu byobufuzi ntwala akaseera okubanga ntambula nnyo mu mawulire naye nga mbeerayo era nsanyusa okubeera wamu nammwe mwenna gye musinziira watuna abantu baffe bali wano e Rwanda wano e Kigali babuuzeeko mu Rwanda bene wacu mwese bali i Kigali aho ngaho Kigali ngari Nyamirambo Kanombe Gabiro Kibuye yose ndabakunda cyane bose mubatashe waliwo abali awo waliwo bannayuganda abali awo bayitawo Nyabigogwa wali bus park bano restaurant bagiyita Eden restaurant bali awo bakola bannayuganda we bali Muwonge neyanziza n'abalala mwenna bannayuganda bali e Rwanda tubalamusiza nnyo mwebala okukola
mutuburabireko ne President Paul Kagame tumwagala nnyo n'omukyala Jeanette n'abaana bonna tubagala nnyo kuba Kenya bo bafirirwa ne Raila Odinga abe Kenya wenzetu huko kutoka Kenya vintu iko mbaya huko mzee amefariki lakini hiyo ni plani ya Mungu kama Mungu anataka mtu aenda ataenda tu na wasalimia yote nyinyi yote huko Kenya President William Ruto Vice President na wengine wote sisi tuko hapa tunafanya kazi na bidii tunaona kila kitu chote kinaenda mbele huko Kenya tunawapenda sana asante sana kusikiliza MS Media asanteni sana niyo manyeni mimekatu nyinji nnyo nyinji nnyo katonda yabaya kuwe kitone kya manyi nnyo nabe Tanzania nabo tubagala nnyo ndoza Tanzania nayo bogera Luswahili bogera Luswahili ata abanyarwanda bogera lulimi Rufaransa n'Oluzungu kati nakuzino Oluzungu tunaba nabawa no mbote na mukiri na ngai mutima na ngai bawa wane Kongo wano abeko lulingala kiringala twamanyira mu music nti abasajja bakubola lulingala naye abantu abasinga bawuliriza mutima nangayi kitegeeza nti omutima gwange my heart ekyo bakutegeeza so bali eyo nabo tubalamusiza ne president yali president we Kongo bamuyita Joseph Kabila Kabange yaliko wano katali Eastern Congo awo atudda awo egoma awo twagala kulamusako Ruganda lutegeera abeeranga makindi awo Ruganda lutegeera bulungi nnyo tanafuka president yali abeeranga makindi awo we basinzira ogenda okulumba ye ne taata we kakati nafuka president katali awo kati bamunyigiriza eri yavuddeyo kati nadde yavaayo bwe yamaliriza obwa president kakati ate bano bamunyigiriza abeeri era bamutaddeko ekiwandiiko kye bali kuntumye baagala kumutemako omutwe nti yawagira abayeekera ba M23 ma 23 merci beaucoup ma 23 j'ai d'adoi de Uganda de Jetora moi 23 merci comment ça va bien thank you merci njaga tugende kwa iPod yani ipi mukusoka yagamba yote jja kuyingira iPod President Museveni yagala kifaananyi na iPod ne Kyagulanyi okugenda mu iPod n'ebirala kakati tugenda ofuna amawulire nga gatulaga nti iPod bana asajja babaddeyo just bakamisinga emyezi 5 okufuna sente bakuba mpuuga bamugamba yasendeza omuwi w'omusolo nene kakati bana bakumwetondera ate nga bakugamba twagala kuyingira iPod wadde bagamba tebagala kugiyingira owa bino lwaki boogera ebigambo ebikaddiwa buli kaseera njagala mbategeeza abatulaba nti ekisooke kyawo yawula mpuuga ne Kyagulanyi si sente $5 million nga bwe boogera ekyabaawula zaali obuwumbi 21 gavumenti Prime 7 ze yawa Kyagulanyi nga ajjayo omusango gwe yajjayo n'agamba gutadde mu kooti y'abantu era mpuuga genda okutuuka nga sente zonna bazigabanye ye nga tebamuwaddeeko bwe yategeeza sipiika nti owaayo abasajja sente baziridde tebampaddeeko yadde 10 sipiika n'agamba tugenda kuyiyizaayo naawe akantu ofuneyo naawe wootandikira kwe kumufunirako $5 million ate $5 million ezo tebaziwa mpuuga yeka baziwa bakomishonazi bonna naye bano ne beesiba kwako omanyi Kyagulanyi alina omutima omubi banayinze mu nsonyiwe buli wenjogera wano twabagamba nze nabagamba mukutandika eri abantu nga tebakkiriza kati batandise okukimanya alina omutima omubi tayagaliza banne tayagala kuwulira nti mwafunye ku sente yeye alina okufuna ate bw'afuna banne tabawa olabako jaawe yamuwa ekibiina bwali kibalama agenda kufa naye nga yagenda mu maaso kakati bino byowulire bya iPod naki engeri gye baagalamu ssente abo Bakyagulanyi ne Rubongoya ne Ssenyonyi ne Katana basobola n'okutunda abantu era babatunda
mulimu abantu be baweerezanga ebweru nga bagamba nti bagenda mu buwanga nenga babajjeko sente okusayiningirako ebbaluwa bakujjako sente obukadde 2 obukadde 3 5 ate ne bagamba buli mwezi ojja kuweereza akantu gw'omanyi abaana effujjo lye bakozaawo njagala olabe sente ze bajje ku babaka abeesimbyewo ne bamala okubajjako sente ez'okwesimbawo ate ne bamala ne babajjako zino simanyi basonda obuwumbi 9 ate bamaze ezo ate ne bamala ne kaadi ne bazibamma bazibu nnyo kakati batubuulire basonda sente meka gundi ono bali mwezo gwagamba ojja nga road mayor basonda se mukwano gwange nze kati namuta nabavuddeko wamwesonyiwa nabeesonyiwa nze nagenze kati nagenze ewa president Museveni nze nagenze wa president Museveni sigenda kubeera n'abantu abakuusa abantu abalina emitima emibi gwe n'olemwa ne mukojjaawe yennyini ekwasa ekibiina nakikuwa agenda kufa nga tafunye yadde ku sente nga sente bulijjo zonna ozifuna ogenda mu iPod n'ofuna sente n'ogenda eno n'ofuna sente naye ne weegaana mu bantu ntozifuna bajja ne bayimirira ne bagamba genda kutuula ne Museveni kadingo okumuggyako sente oba kwogera naye ne mutuwe sente tetugenda kukola ki abantu basonda sente mutuule mwakasonda sente meka bamaze okuzisonda bamaze okuba sente ku bamemba ba palamenti bamaze okukola ki kakati ate bawandiika nti ate bagende mu iPod bibakola bizibu nnyo abo baana boolaba ate ebiwandiiko biraga nti babadde bafuna just bakamisinga emyezi 5 bulijjo bazifuna kalwaki bulijjo bazeegaana anti kyekyo ate bayinza bagamba mmwe abagamba za muyiwa musoro nze bulijjo sibagamba wano nenga Kyagulanyi yagamba tolinza kukwata sente z'omuyiwa omusoro muziveeko temuzirya n'avumirira gundi Mpuuga yatwala $5,000,000 naye Kyagulanyi yakalya sente singa tuzibala tayinza na kuzisasula n'aziza oyo goolaba oyo bakondo bali awo banoonya sente n'okwesimbawo ku luno bagenze bugenzi nga banoonya sente tewali kirala bafune sente mu bantu mu Bannayuganda bafune sente mu Bannayuganda abali ebweru bafune sente mu bafandazi ab'ebisiyaga bafune sente tewali kirala nze sinza kudda ku Kyagulanyi kumuwagira kangende wa Museveni mulundi gumu wagenze wa Museveni nagenda sinagenda naye ngenda nabalabye National Consultative Forum twabadde ne Prime Minister naye mu kiwandiiko kya Prime Minister ku FCA agamba nti mwakkiriza okuwagira President Museveni tokkiriza ebibiina biri 9 bano wanidi na yegaana tuyinza wanidi yakoze yeganye ya nidi yani ono Ogemba Sadwa yeganye okola ki yeganye nti ye bateseza ku nsonga ndaseza kwagira Museveni omwabadde yabyogedewa yesterday nakoze interview yesterday sina bagiteka nengena gitekayo eya gunde ya Ogemba Ogemba yabadde onene njogera n'omwogezi we kati Ogemba ya briefings omwogezi we namugamba omwogezi Ogemba nagamba omwogezi nti bagendeze ku nsonga ndasi yakwagira Museveni kakati bw'aba ayogera bw'atyo oyo tumujemu so ensonga yabadde yaki yo tewali kirala kuwagira President Museveni olwonga twagenze ebibiina 9 twasazeewo nze nobwe sandigenze na bibiina ku luno nandiwadigidde Museveni sinza kudda mu basiru bano firu egenda wagira Museveni ate nange kennyini ng'omuntu omugenda funa mutya anti daba nze byokufuna biveeko kati kyetuliko bwe twawagira Kyagulanyi twamufunamu ki n'akawagira nze nayingira ebyobufuzi nga nina emyaka 19 nga wali muto mu 2016 nali mu senior ya 6 noyingira ebyobufuzi ninyingira ebyobufuzi benyingira ebyobufuzi 1996 nali mu senior ya 6 noyingira ebyobufuzi nenyingira ebyobufuzi okiraba ne tuwagira Semwogerere bwe twali twakamwagira nga amaze nga byonna biwedde nga bagamba Prime Museveni amuwangudde twagenda okuddamu okuwulira nga bamutagamba nga baani bonna bayingidde wa Museveni so mwe mwalwawo bulungi fene tusigala wulira fene tusigala ne tugamba tetugenda ne tulumba olwo tukyali bavubuka ne tulumba biri kakati awo biri meka biri gumu tetujali biri gumu ne baleta Dr. Besigye so baleta Dr. Besigye ajja biri gumu kituufu biri gumu ne tuwagira Dr. Besigye ne bamuwangula nga tuli naye
bwe bamuwangula betwali nabo abasinga bonna bagenda ne bagenda wa Museveni bafuna ebifo biri mukaaga Dr. Besigye nakomawo ne mumuwagira nituwagira Dr. Besigye 11 ne baddamu ne batukuba 11 ne tumuwagira era ne baddamu ne batukuba 2016 ani Besigye ne baddamu ne batukuba 2011 ne mugende wakyagula ne tugende wakyagulanye ne babakuba ne batukuba nze banga lyange lyonna kate emyaka 3 njimaze mu byobufuzi ebyoposition nga bampangula ate bwe bamala okutuwangula bali abasigadde nga babafuna sente nga gwosigalawo okitegeera kati nze nzuno nkuze mpezeze emyaka 5 nga sinabaako kantu konna nina diguri 3 nze abo bonna nze mbasinga okusoma bonna mbasinga obuyivu naye tiwaliwe nali ngete sifunanga mulimu nva Ruhama nva Ntungamu bampita nibagamba jangu neŋŋaana nemeredde kubano ndowooza tugenda kuwangula oba kitegeera ndowooza tugenda kuwangula tumala okugira bwe tuti nebe twakolagana nabo bakyagulanye baani bonna ne bamaliriza nga bakoze eki ne bamaliriza nga bo basigadde eri nga sente bazifunye okiraba bafuna sente nezange zennyini ze nali mabanja baganda okuzisasula kati wabavuddeko kati baba bakika kyabo ani abatutte Kiwanda yabatutte wanabbanja no Kiwanda no watatwara nze kugambye nze nali nasalawo dda nti ngenda kuwagira Museveni ng'omuntu not even NRM President Museveni ngenda muwagira kubanga abantu bano balimba nze kimpakiza Museveni bintu bingi ku luno ekisooka engeri kyakwataganamu ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bene Cuucu Musota Lukomananta wetwa nze ndi musajja wa bene wangara ibene wangara Cuucu Musota kyekigenda okuwagiza nze kubuulira amazima engeri gyakwataganamu ne Kabaka ate nga bano abaana tebagenda abano abaana ne bakwata obuyinza bano obwakabaka buvaawo omanyi ffe waffe mwankole bwagenda bwe butu kati wano ne bakwata obuyinza bano bwakabaka buvaawo genda manifesto zaabwe olabe oba bayogeddeko ku kigambo ekikwatagana n'obwakabaka zoba ziyina bakozeeyo obupoints bwabwe naye njagala ogendeyo olabe ekyokubiri engeri Prime Museveni gye yakutema ensonga y'abataka byebimu kubikutwale nze kubuulira amazima nze kubuulira oba naakasaba ngenda kasaba nze tugume olwaliro nampa chance nanga nkuwadde ebbaluwa genda otandika okunoonyeza akalulu ngenda kukanoonya naye tugume yogeza amazima nti babawadde mugakatona mugulu nze kubuulira nze tugume ndi wano ndi mukristaayo teri sente n'ekikumi kye bampadde tekiriiyo nze nkubuulira ensonga nkubuulidde nti ensonga y'abataka kati ekizimbe kigenda mu maaso bannaku ekyo Prime Museveni alaze nti muntu mukulu aw'ekitiibwa banne wamuwuliddeko ng'ayogera ku abo Bakyagulanyi naye bo bamwogerako bamuliko musajja mukulu akuze eggwanga waliwo erituuse tugenda kufuna sente z'amafuta tugenda kufuna sente zaki ebiva mu ttaka bingi twaguddewo gundi wane Tororo Rudawa bano abayaaya baagala sente nga ki banaatulekera yadde ekikubi bano ng'olaba bakwata eza iPod ne bazirya ne bavaeno ne bagize kuza abantu ne bazirya ne bavaeno kyokka ate nga bwe beegaana bano banaatulekera yadde ekikumi nze nzire kwaba abo kati eza iPod lwaki bazeegaana ate nga bazibadde babbi nze tugume siyinza kudda mu babbi sisobola nze nagamba Saamu Mukaaku Lubega ne mugamba ntwandiko ebibiina byandegase ne tukola mu murandamu ne tufuna presidential candidate Saamu Mukaaku olwokuba balinako ku sente tebaagala kubaako omuntu yenna gobewaako ku sente baagaana abo Bakyagulanyi abo nagamba Katana nga tuli mugunda Entebbe mu workshop ne mugamba naye bwebanga mwagaliza ebibiina byonna okubeera awamu mwagaliza na byafuzi kubeera awamu lwaki tetukola mu murandamu ne tujja ng'ebibiina ne tukanya bwe tuwangula ne mumanya nti naffe gye tuli bagamba bo tebakolagana bibiina bya bufuzi kati kangende wa Museveni kangende wa President Museveni nze ayi Gideon Tugume omuwejjere muzukulu wa Ndere yagakyala emijera nayingidde kya Museveni nakiyingidde wabaddeyo ewa Nabbanja nabaddeyo mwateesezza ku ki twateesezza nti tukanyiza
ebibiina 9 tugenda kuwagira President Museveni mukalulukano era tugenda ogenga byogamba nti byayogedde simanye yabyogedde oba mwogezi we yeteddemu ebintu naye twabadde ffenna nsobola n'omukubira essimu mukamukubira essimu kamukubira essimu omanya abantu bagenda ne boogera ebintu okuwagira President Museveni mukana akalulu kati ate ogenda agamba nti bye bagenze bye bayogedde tekyabadde ekyo kyabadde ki ate kyabadde ki saagala abantu boogera ebitaliimu njagala ayogere wano Shedrack njagala ayogere wano bw'anaaba agambye nti teyabaddemu abiveemu tusigale ebibiina 8 owulidde obutaleeta candidate kibaleetedde okuwagira President Museveni si butaleeta candidate bino byonna byobiraba kati bw'olaba abaliwo nabeesimbyewo buli mu kutonnya owulidde tugende wali eri omusajja soko mwekulooza apo bulungi ng'ogamba I Gideon Tugume weegasse dda mu kintu ky'omusajja. Yes, I support President Yoweri Kaguta Museveni this time around nasazeewo nze nganze ng'omuntu n'ekibiina kyange ne President wange ow'ekibiina Mwami Tumusiime n'abalala ffenna ba members twasazeewo yes ebibiina 9 ebyasazeewo okuwagira President Museveni ebyasisinkanye nabbanja ebyasisinkanye Prime Minister era ne tukanya ku nsonga eyo si yakwogerwako si yakuddamu nabbanja se yatusabye si yabasabye fe twasazeewo ntugamba twagala kuwagira President Museveni naye ne tugamba katuyite wa Prime Minister tuleme okugamba ntugenze bugenzi oba kitegeera ne tuyitayo era ne tumusinkana yatuziza omanyi nambanja mwerufu bannange omukyalo oyo mwerufu kyeyakoze yaleesa bamemba ba palamenti ne babeerawo n'aleeta baminisita ne babeerawo ne twogera naye mu lwatu ne tumugamba nti ffe tusazeewo tuwagire Kaguta Yoweri Museveni era kye tuliko mwenanga mwabaddeyo 9 ebibiina 9 kati Shadrack ogemba owa need ate yenga kanti ezo sibi bateesezza kakati bateesezza ku biki waba mutuzize gulo mu meeting eyabwe nga bamugamba nti awo ogenzo osaze line wadde gwe president waffe naga nti bannayi tubadde tugenzeyo nga National Consultative Forum nedda tetwagenze nga National Consultative Forum abeere mwerufu twagenze ng'ebibiina political parties okiraba political parties ezisazeewo okuwagira President Museveni mu kulonda kuno era ebibiina byateeka n'omukono ku memorandum ne tugamba ebibiina 9 byateekako omukono yes ne tukanya nti ffe tugenda kuwagira President Museveni era naye kenyini yasayiningako Shadrack owa need kakati bwebanga balina ebizibu byabwe babeere nabyo naye ffe twasazeewo tuwagira bw'abanga takwata bw'abanga alina ebizibu byebirala abeere nabyo naye nga twakanyiza kuwagira President Museveni temwagaze nga National Consultative Forum no this is not National Consultative Forum political parties omwenda National Consultative Forum erimu ebibiina kati 27 kati ebisigadde ebisigadde byasigaddeyo byadembe okuwagira omuntu omulala oba butawagira naye bino byasazeewo omwenda biwagire Museveni era ffe tululwedde n'okwambala t-shirt eza yero eziriko n'ekipande ekyeriko President Museveni ebibiina mwaba bibiina omwenda nkugambye tugenda kwambala t-shirt eza yero nga kuliko ne Museveni wano ekyo twakimaze kubanga nze sekirira nyanze golaba nze Tugume nkugambye emyaka 3 gyonna nga bwe nkugambye bembadde mpagira bona tewali yampa yadde emitwaro 2 oba emitwaro 10 nti njiteeke mu nsawo tewali wabala nze nateekangamu kakati sidda mu bya kisiru sinoonya ssente wa Museveni wabula nze nayingidde akadala ka President Museveni nsonga ki nzikugambye esooka
engeri gyakwatagamu gyakutemu ensonga z'abeene engeri gye bakwataganamu nanoonyereza mu baana bali bonna ku manifesto z'abali bonna tewali yayogedde ku kigambo kya Buganda ate Buganda nkulu ate nga bamu Baganda nze abandeze n'okuntuusa wano emyaka gyemaze gyonna Buganda bonna Baganda abasinga Baganda naye tebaataddemu yadde ekigambo ekyo ate jjukira lulengeri gye bamuvuma ne bavuma Katikkiro ne bavuma Naabagereka ne batyobola ekitiibwa kya Buganda tebabimenyangawo waliwo omwe n'okutuusa yagamba nti ffe Bwakabaka tebutukwatako busobola okugenda Prime 7 awo alinawo tiiki 100 ku 100 nenzira ku nsonga y'abataka ensonga y'abataka olaba engeri gyagikuttemu abataka kati bafunye akantu bali babazimbira amaka si kintu kyakusaaga vana kwekyo genda ku nsonga endala ze nkugambyeko nze ng'omuntu nti mpagidde abantu abo naye bw'omala obawagira ate ng'oba bakuyita emabega kati tugume tewafunyeyo ku kasente konna twali sente gye nafuna temugenda funayo ku sente bye 290 simanyi bwe banampa bampe bakuwa bakoto ina buzibu nze ate nina buzibu ki maze ebbanga kinga sikwata ku sente kati lwaki oliyo ekibiina agenda nasinkana nabbanja mu mbeera nga mwabadde ate n'akomawo ne yeegaana kakati ye yamanye ebizibu bye ebyo ebizibu bye bw'aba teyasoose kukola consultation mu kibiina kye kusooka bagamba nti ŋŋenda bamunyige ajja babuulira amazima bamunyige kubanga ffe kye tukola twasooka kwogera n'ekibiina ng'ekibiina yes ne tugamba nti omanyi nti ku luno tugenda kuwagira gundi nze nkugambye ne bwe batandigenze nze nsobola okugenda bw'omu waŋŋamba nze nsobola okugenda bw'omu nze nkubuulira amazima nekyo njagala nkubuulira olabe ebintu ebitambula bw'ogenda okwetoolera eggwanga lyonna kati enguudo empanvu zonna zikoleddwa bw'owetoolera eggwanga buli muntu abantu abasinga bafunye akasente k'emyoga bafunye akasente kaki akasente ka PDM naye Kyagulanyi akugamba nti bwenzija PDM njijjawo okiraba akugamba nti bwenzija etteeka ly'emmwanyi ndizaayo naye nga ye kennyini yagamba ababaka be ne bafuluma ng'etteeka eryo liyita tebaalimu mu palamenti baali bafulumye kakati nze baali bafulumye kakati nze abantu abakola ebintu bwe bityo sobola kubeera nabo kwongera buyinza Uganda yeetaaga emirembe bana Uganda bakozeewo yadde akantu akatonotono beetaaga emirembe so Uganda is safe with President Museveni Uganda is more safer with President Museveni nze kubuulira I'm telling you the truth nze ni musajja mukristaayo Prime 7 tamanyi tanampa yadde n'ekikumi tewali yampadde yadde ekikumi wabeewa vayaga nti yampadde yadde ekikumi nze kubuulira amazima bwebanga twagala emirembe mu Uganda President Museveni Uganda is more safer with President Museveni kutuuka bwene tunaaga ntugenze mu transition kubanga bano abaana batulaze omululu nti bo baagala ssente si kye baliko kyokka nze kugambye ekyokulabirako nti Kyagulanyi yandibadde omuntu gw'ogamba nti onoomuteeka wano naye engeri gy'ayisizaamu kojjaawe kibalama n'atuuka okwagala okufa muga Katonda mugulu n'okutuusa kati natamuwanga yadde n'ekikumi okitegeera omusajja n'atuuka mu mbeera bwe zityo Kyagulanyi n'ajjangayo ssente za iPod agamba tazijjayo nga bulijjo azijjayo lwaki mwongera ebintu ebitaliimu kati bw'onookola bw'otyo ng'okyali wansi bw'onoobeera pulezidenti agamba nti nze sizikwatako nate nga aziga bulijjo azijjayo era lwengo yaga emyezi 5 egiyise tetubadde tetufuna kakati n'emyezi 5 gyokka nga bakabeera mu bukulembeze bwa NUP myaka 5 kati kwegamba olaba abantu nze njagala kubategeeza mwe bannayuganda abatulaba nti ffe tuli bantu bakulu ffe tulina okubagamba nti banaye kino kikyamu sino si kikyamu nze ndinga kojja katamwe senior citizen ngambe emyaka 3 mbadde mu byobufuzi ebya kasameme by'opposition tona kyofunye sina kyenfunyeemu nva Ruhama n'omuli musaagufuna ngamba nze njagala kulwanyisa nzijewo bali bakwita bakuwa omulimu bali bakwita bakuwa omulimu bampita mirundi mingi bangamba mbagenda n'awaka ne bagamba naye omwana kiki yabaaki taata yarwana okiraba yali mulwanyi bano bantu bewaffe bomanyi obulungi naye nze nagamba ne mbalwanyisa emyaka 3 ne bannema naye nga bendwana nabo oludde eno bwe bati nga bafuna ssente nga bafuna omudidi nga badda wali nkugambye kutandikira kuba mutagamba basemwogerere bayingira gavumenti nga weetuli okiraba ono yakomyewo wano ne yeetonda yani
ani Mande oyo Mande abo bagenda Luvanyuma nefa nga wetulie nze teri muntu gwe simanyi mu government eno nabanja nze namutendeka ono prime minister okumutendeka muchaka nga nze ndi senior commander ewe kyankwanza ngonzanyirako bano bona banamuganza abani bonna bakibona bakiwanda baze juice one bansanze nga wendi okiraba naye nga basibidde no opposition nze nene sibira opposition nengamba ndijja kubera opposition ne tulwana nenga abasajja bolwana nabo babakulekawo bulesi Kyagulanyi ono agenza okujanga fe tumuwe ekibiina ne bakibarama agagga wadde musajja muvundu nenga tayinza kugamba nti bana bampe ekibiina katuule nabo tasobola mubuuze kati anakulira campaign ze mwabe ebibiina bagenda okugamba nti tugume simanyi yagenze boogera ebigambo ani yampadde omulimu campaigning team zaabwe bakimanyi ndi musajja mutegeevu mu byobufuzi tuwali kyesaaso waliwo yantadde ku kakiiko ke akanoonya akalulu waali munyagwali wano tubadde naye nebijirwa bantadde ku kakiiko kaabwe akanoonya akalulu babadde tebandaba nti gyendi bonna beesimbyewo waliwo yantaddeyo kati ze tunti munteeka mu ebyo mwena mwandeka nga mundaba kati nze nenoonyeze ekkubo ngenze so wagenze ngenze anti kati mbakolere ki mbakolere ki Kyagulanyi akakiiko ke baana abakaliko Kyagulanyi akanoonya akalulu anaakakulira baana abakaliko kati bwebanga mwete mutwalamu magezi tufe tubeerawo nga tuba tunudde bwe tuti tutunulire bwe tuti nkooyo obunanfuuso buli mu basajja abo nze mbukooye nze nkubuulira amazima nkooyo obunanfuuso bw'abasajja abo kati bo baagala babeeraawo bakuvumiraawo babeere nga bakutaddaawo oli awo mwaka kuma ndi munnabyabufuzi seesimbyewo naye nga ndi active nina okubaako byenkola nina okubeera ku campaign nkole campaign strategy mwena munzigalidde ebweru Kyagulanyi wanzigalira ebweru NUP mwampe ekyokukola jangu wano okulire wakiri Western Uganda ng'omuntu anoonya akalulu mwampitako waliwo nsingo okumanya ebyobufuzi mwabo oba okukwata akazindalo naye ntuna empanda nze tugume balinde kati ngenda kulinnya akadaala ka Museveni bagenda kuwulira ngenda kulinnya akadaala bagenda kuwulira nze Sadrak ogemba kati gwe neewuunye eyagambye banne nti bannaye ffe bye twateesezzaako birala ye teyakoze gundi consultation mu kibiina kye teyakikoze okitegeera naye nze kati gwe abalala basigadde ebibiina by'obufuzi bonna temumpadde kyakukola nti genda obeere ku kakiiko kaffe okole bwe tuti kakati nze nagenza okulaba nti nebye tukolagana nabo tebatuliiko kyokka ono ye abeetaaga Prime Museveni atwetaaga nayingidde ate temukaaba kubanga ngenda kukeka ebigambo we mugenda okuwulira ku kadaala ate bamu balabanga tugume kati atandise anoonya ekyokulya anti kakati ekyokulya mwe mulyaki bagasiya mwe mulyaki mulya mayinja ewammwe temuuza mulya mayinja ewammwe mulya mayinja oba mulya sente tumbaafu mwazifuna sente mbadde muzifuna nga muzirya mweka mwe mwafuna eza gundi eza iPod nga muzirya mwatuwaako meka ati tuguma noonya kyakulya bemba nkinoonya myaka 5 mbadde ndya za nnyoko ovumani ati ndi mmwe ate Jesus mutuli mukubira mureke muveeko kubise iyo muveeko oli bwana abeera omusiru tugenda kunoonya akalulu ka President Museveni ate ku luno nga ate agenda kuwangula n'ebitundu kumpi 87 ku buli 100 ng'omuwadde kinene 7 ku bantu boboweni byemutukoze naye kakati Kibalama mazedde omutegeeza n'abalala tugenda ku kadaala ka Museveni Kibalama atakyasobola bulungi nakwogera anti kati abeereko nesimbwa ne tunambula bayeyo anti nkugambye bonna mbatwara agwo mpita akusaaganze bonna mbatwara nammwe mbatwara sibaleka nze kasitompa anti gye tazirina atazirina kakati omanyi nti negundi yagenze pacho anti kyekyo pacho kati ye mwogezi wa ofisi ya Kigungu kati okiraba naye nga bamukola batya tebamumakadi mu ngeri etategereka kakati bye mukole tubakolere kiffe ugambye pacho yagenze kakati ffe tubakolere ki nze kugambye mbadde wano nsigadde wano mukoze akakiiko akanoonya akalulu mugamba tugume taliimu kakati temunjagala kangende gye banjagala
si kirungi kwesiba ku bantu ati lwaki wesiba ku bantu twesibye ku Kyagulanyi tatagenda ne tumwesibako ne tumuwa ekibiina n'akiba n'akikozesa byayagala anoonyeza ssente ebweru asororeza abaana buli kimu kyonna ssente aziridde ye naageze avuze emmotoka etayitibwamu masasi tayinza na kugamba nti batugume weebali basimba weebali bakibalama weebali tebaliiyo kakati nze bw'aba ayagala Kibalama akubasa naye ekifaananyi n'agenda n'empamba gyamuwambamu ya bulabe ya mafiya ne bamuteekayo ne kakati fe tugenda kaddaala kati ka President Museveni abantu bonna bategeere nti bantu ba kika kyabo ono Kosovo naye alina ekibiina ono weebwayise Kosovo alina ekibiina wamana mulayi mu bifaananyi kakati oli n'aŋŋamba nti obadde ne General Bijirwa obadde ne Munyagwa kituufu mikwano gyange naye bwe baakola akakiiko banteekako akanoonya bandowooza nako wali yali yankubidde adde ku ssimu Mugisha muntu bwe yabadde akola puroguraamu ze ezigenda eggwanga yantadde ku kakiiko ke kiba kimanyi nti ndi munnabyabufuzi kyokka President Museveni nze olunaku buli lunaku njogera n'abantu abawera 10,000 okimanyi ekyo kituufu nti mbeera wano ku MS nembeera ku Megatron waali nembeera ku Coast Media waali nembeera ku Exclusive waali nembeera ku ne muganda wange waali Segawa mbeera ku The Investigator every day oba okitegeera nze mu wiiki abantu akakadde bawuliriza tugume kitegeeza oba wa mugaso kati bonna bandesaawo tugume ne balowooza kakati bwe mba nagwamu supu mundeke nyingire kakati kanina akaddala ka Museveni ate nze kankubuulire ogenda kuwulira nga bakaaba kati tuguma oyo twamutegeera tuguma oyo twakola biki mwantegeera bagasiya mwanda baddi nga nze mbakoledde buli kimu andi gwe sibadde naye buuza ngenza okutuuka okubeera muzeeyi nga ndi mu opposition kitegeeza okaddiidde mu opposition nze mwenkadde babuuze bonna ng'olwanyi ne opposition musajja wattu waliwo nti sikolanga mulimu gwonna mu gavumenti twali yali ampadde kyonna naye nga sigamba nti nali sobola kufunayo mulimu bonna abo bonna mwabo baani be sinaba kukwatagana nabo baani njagala bababuuze Honorable Munyagwa mbadde naye wano yagenda okufuna ekibiina ekyo nasooka nze nasooka okutuula naye ng'amugamba muwe fiiro mukulayira muga Katonda muggulu mbadde naye mukwano gwange General Bijirwa mukwano gwange era bamanyi kapasite yange naye bagenza okukola bye bakoze wandabyeyo so wagenze lwa bunyiivu si bunyiivu nkubuulira amazima teweesibanga ku muntu bwe bati bakuliiko ng'olina kapasite egenda wala ye Prime 7 andaba agamba tugume jangu bano bo bagamba oyo tetumulabawo katugume okimanyi nti abantu bakulabanga yafunye akasente anti bwe nkafuna ne wa President Museveni balowooza nti ngenda zifuna ngenda kufuna sente ngenda kufuna sente muve ku ebyo kati kanzifune ate mu lwatu ate nse Museveni kwanampa sente ngenda bayita bannamawulire mbaweeko awo kituufu nze kubuulira nze tugume ndi mwerufu ngenda kubayita mbaweeko sente mugende mubeeko kye mwekolera bano babalimba bulimbi Kyagulanyi kuweeki ata nobwogenda ew'okukwata guntakwadde n'eccupa y'amazzi ng'oli munnamawulire teriiyo kati oyo agenda kukola kyoyo nze tugume njagala Prime 7 ankwase bannamawulire kyenjagala agambe tugume you on charge of the what of the media ndyoke nze mbawe sente mulyoke mulabe kye mugenda okukola mukyuke embeera yamwe ekyuke nze mbategeera bano bonna abayaaye twalina kye bagenda kubakolera Mugisha muntu tayinza kwatadde 10,000 n'agikuwa azazirina luli yagenda asabiriza mu taxi kati mumwe mubakubira ebikopo okiraba numubagamba banange nemugamba ati ono amawulire gaabwe nemugateeka ku gundi buli kimu kyonna nemukiteekako tubasonyiwa na busonyi nze nayingidde ekintu kankiyingire kati nze weba nanteeka wonna njaku bannamawulire mujja okutegeerera tulina musajja waffe Gideon Tugumi kubanga yagabeeramu agategeera ngategeera ate mbategeera
nze ebizibu bye muyitamu nze nsinga okubimanya. Pozi wagalako studio ya top wajigala baba njigala nagenda nenkwata gundi nenkwata ge extinguisher nembeera abaana abatasasulwa mbamanyi abaana batanakye balyamba manyi kituufu abaana balina family zifudde nga mbalaba yes omukyala n'agenda ne bamuzaalamu omwana abaana bafudde abanamawulire naye tewali afaayo twafiirwa juzi omunamawulire Tatya yes naye tebaweereza ade miliyoni kubanga tewali amugwa bigoberera munamawulire ffe twafuuka ng'ekintu ekitagasa mbazi yali yakakuma embaga yes yali yakafuna omukyala tulina munamawulire yafa Rure oba omujjukire yakolanga ku super omujjukire munjala njala yanogoka bunogo sinagwa Rure yabonaabona mu mawulire n'atuuka okufa naye kakati anaamanya abaana be gye bali anamanyi teri n'omwalondo kati mwese babuulira bano bannabyabufuzi abatulowooza nti tulina magezi ngenda kubakola ate kati kiwadde tebalowooza kati so kati wafunye amaanyi nze nkubuli ngenda gafuna nze ninze buli nsi kati bakugamba ngambe nti bantadde wano just category deployment just deployment kwanga nze neyambudde assignment yawedde bakwasainizedda but deployment ninza deployment bampe n'akantu tugume tukutumye wano akantu kakano ndio kembayite koro lunaku temugenda kusula waka bamwe namugenda kusula essanyu nga liba mboganye nze tugume obo muntu aze kutegero jukira zirize wajana zo eri ku TV ze wasuza bakalwanga ate nzo nasanga bagira bagabana nange ne bwandi mumpeku naye kati nayingidde butereevu oli wali kusosi nze nkubuulira amazima bana abaana bye bakola tebiriyo nze saagala muntu yenna kunenya tugume wagenze wa Museveni nandigenze wani nga mwe mundeseewo nabawadde chance wabawa chance emala kati gwagamba sinna kyendi kangende yaga tugume ne bwage abagagatta kochi kale bwe mbabadde sinna kyenzigata baka kati oli ku finishing wali obadde okuba kati bamaze bakwasa kati gwerinda kubanga gwe Kyagulanyi nze nakuwa ekibiina nze tugume nekiwara amagobonyabonya kati bwali nenkola buli kimu kyonna ne ku musango omusango n'ogujjayo babanja ne sente zange temwazimpa n'ogujja n'oganga kutadde mu kooti y'abantu abantu mubabye sente abantu mbakoze batya mubalesaawo okitegeera kakatto baako kyoyogera saagala yegundo n'abaako kyayogera jakunda batenze ndi mukambwe twagende wa General Sarende tujayo sente mu nkukutu mwenani nga sente tuzireeta wa Kyagulanyi mu kampu ya Kyagulanyi kulondo okuwedde nali ne Sam Mukaku nali ne Digo Kawuma nali n'abalala netugenda akawumbi kamu n'ekitundu ne tukaleete wa Kyagulanyi nga tumanyi aligenda kutuwaako olwamala okuzifuna yayingira mu nju n'atembwa bino ebinene byali binzise n'enziruka askari yenyambo kuyingira egundi okufuluma ne banzigurira gate sava yadde n'ekikumi n'eki mu nkukutu wamuwulidde ng'agamba nti ye mu bantu bonna bagundi kati lwaki tamulinako buzibu yabadde ateeka sente mu kampeyini zo kakati tugenda kubaasa nze nkubuulira yakuba sale namugamba ddamu oyogera ekigambo kyonna ekyo nkulageko Lukwago n'agamba agenze mu kooti ntumbuuza tubuulire omusango gwa kooti guli namba ki yali agutugambyeko kakati mwe abantu abo mubalaba sente ze balya si zaabwe sente ze bakozesa si zaabwe sente za government bayiteno ne bagende wa General Sarende ne bajjayo ne bayiteno ate ne befuula eno nti ba opposition n'abakoowa tugume n'abakooye katwogere ensonga tubyogereko byonna tulagensi nti bwe mutyo bwe muri kati bisaba buze Sareta namuwa atandise okumwekuli kusanya saako ati nze simulira oyo kyali wange kyaliwo kuvaawa oli muganda wa President Museveni muganda wo nenga kati lwaki agamba nti sale kyaliwo ate nakuba basalirwa kati kiraba byonna bya kibi bya kiyaye ne mune abawagizi bo basigala bagenda n'ekyo oba kitegeera kakati nze njagala kugamba ntwagenze emisana tuku katukolere President Museveni campaign nze n'obwana abatampadde sente nze nkubuulira amazima naye kati nagenze okulaba ng'eggwanga liri mu mikono gye
ne tugume baba ko sente tokukolera bwere ajja kumpa atusasanya bilioni 2 buli lunaku ajja kumpa akwe sente abajja kumpa tebwampa mwena mulina amina katusaba ofulire ddala akantu nze katola abali online muve mu bintu by'okusaaga muve ku Kyagulanyi kwanga Kyagulanyi tanna kyasobola bakolera atayina nobwazikwata naziwa Nyanzi tazibawa Nyanzi sozi nobwazikwata naziwa Bulongo ya temuzirabako abasajja abo naye nze tugume nga nafunye sente wano eggulu limu wakiri naawe obaako kye weekolera era munsabire olwedde wayingiza ebifaananyi n'engamba ekiwedde nze pulezidenti ngenda mulaba bw'omu ekyo nkubuulira amazima so kati olwedde wayingidde ate kati mwebaba bayingiza nga ab'ebibiina by'opposition nze kugambye ne bw'atandinyingiza ng'ekibiina ky'ebyobufuzi waliyingidde mbadde ngenda muwagira kubanga olabira ddala ng'eggwanga we lituuse kati yeetaaga omuntu nedda yeetaaga omuntu ategeera ekyokukola n'asobola okulikwasa abagira omanyi Uganda twafuna obuzibu mu bwetwaze Kenya barwana nga maumawu Tanzania ne barwana nga majimaji nga barwanira ensi yaabwe wane ggwanga lyaffe bali kwasa abafere abagabana ne batwala mayiro era byebizibu byatu bye tulina n'okutuusa kati ostegeera twagala Prime 7 bw'abavaamu alitukwasa eggwanga bulungi abasajja bategeera ebyobufuzi tulyoke tutereze Uganda nga bw'ogiraba Museveni kyabulamu kiri ekintu eki nti ye bwe yamala okulwana ne bajja ne bakwata obuyinza mu kirana mu kalekawo Rujema yagenda Kagame yagenda Bunyenyezi yagenda Peter Bengana yagenda Bajenero Kabarebe bagenda ne bagenda e Rwanda n'asigaza abatonotono bajenero muntu ba utafire bani ate bo kye bakola ne batandika okumulwanyisiza munda nga bwe babba okiraba ne babba kino ne babba ebintu by'abantu babba biki baguza amafamu baguze biki ate kati be bamulwanyisa Museveni n'asigala yeka n'atandika okuwamanta okunoonya bannabanja bani okitegeera basobola okutambula nabo abagenzi obafuna okubaleeta nga nabo bennyini ebyobufuzi bali ate bennyini bali abasigala nga balwanyisa ate Museveni munda nga tebakkiriza nabo nga tebabitegeera ebintu bakwata bikwasa atandika bitandike kati ffe twagenza okulaba nga Prime 7 eggwanga agenda kulita tubuuza oliteeraani abadde mu byobufuzi emyaka 3 myaka emeka tuli bweru kati mwe awo mwenda muli beyond kalulu tuli beyond muina ne transition tugenda mu transition oba mu kitegeera gwanga kati gwanga liri bweriti tugume nga nakutte kye nakutte eggwanga olaba ddala nga litambula so tugume nawe okkiriziganya ne Mount no transition with the ballot tulina okuteeseganya kakati bano abasooka okugaaniza iPod nibagamba nti baziganye ate nga bazitufuna kati ate ne bawandiika ebbaluwa linda bagenda kutusangayo bagenda kuwandiika ebbaluwa twagala kwegatta ku Museveni ate tibadde basigazizaaki tugume nze mbasiibudde wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaliro ne Gideon Tugume President w'abawejjere ayayingidde kampu ya President Museveni okumunoonyeza akalulu ka 226 and beyond n'okuteekateeka transition ebirala tugenda mubuyinza byobufuzi birina okweteekateeka kati kankubuulire Prime 7 bwe yajja wano mu kirana mukaaga kyeyakola yayita Ssemwogerero wa DP n'ayita baani bonna babibiina bonna ne beegatta ne bakola gavumenti oba kitegeera era mu buno wabadde agira wonna ng'akola n'ebibiina Mawojari Betikamya abaddeyo bali kati bo bakulowoozesa nti bali eno ffe tusigaleyo tufiireyo ng'ate bo bali munda twabatebuse twayingidde tugume essaawa yonna ninda nga nna kyenkutte bannamawulire bensookerako bw'oba oyagala kukozesa munnamawulire musasule kuva ku byokusaaga bw'oba oyise munnamawulire ng'omuyise okukolera omulimu manya nti aze kukola munnamawulire naye muntu alina famire naye lwaki bannamawulire babonaabona ate ne mubayita ne mubatuuza wali ne mumala ne mubawaayo omutwalo guwani mwe ne mugabana obuwumbi mugwa baani ngenda kutereeza ekintu
mubere bulungi mweraba wona bado sizira okubera ngo twa onako lwa ne Gideon Tugume president waba wejjere eyayingidde camp ya president Museveni okumunonyeza akalulu tugenda koma wano tutandikira olunaku olulala akuume atakumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka wangala ibene ate abadde akuggyeko omwana nzijirwa kyanzijja